Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu ba Allah mwena mbaniriza nnyo mu program ekitiibwa kya Buganda essaawa zibeera mwenda n'ekitundu olunaku lubeera lwa mukaaga nga bulijjo amannya nsigala nze Junior Sadat kutusaako program eno. Tukyagendera ddala mu maaso n'ekitundu kyaffe ekyokusatu nga tutunuulira ekyogero mu Buganda kyeki. Ekyamazima bw'oyogera ku kyogero akimanyi tasobola kuseguka agamba kantuula oba oli awala okyeri nasubwa ne leero twagala tukikkaatirize ate tubeere nga tukikomekkereza. Si nkola yange nga bulijjo okwanjula abantu agenda tubuuza kato yanjulire nate nze mubuuze ebibuuzo byange ebikwatagana ku kyogero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati jebaleko. Kale sibu. Jebaleko sibu. Obadde obuze. Mwendi. Mungu achaku. Alhamdulillah. Amanya gange nze Hajati Nagujja Safiina. Mbeera ku Mutala Tula, Kawempe Tula. Ni mchala mufumbo ewa Haji Ziad Katende. Ni mchala business woman eyekolera. Olwaleero nno ebigere bino bebyola bebituleese wano. Tutunuulira omuganda n'ekyogero. Hajati gwe ekyogero okimanyi otya? Ekyogero gwe mukisa ogwaweebwanga omwana okuva eri bannazaala ba babiri. Azaala taata w'omwana ne mama w'omwana. Abo bannazaala ababiri be baaweebwanga omwana ne bamuwanga omukisa. Era omwana olwazaalwanga bappa abaana bano baddukiranga we bakadde baabwe ne babategeeza nti maama twazadde omwana omuzzukulu. Then kati maama bwe baawuliranga nti yazaaliddwa omwana omuzzukulu ne maama tebaatuulanga baasitukirangamu nga beekyensiko nga batema ekyogero. Amannya gange bitibwa Abatulu Nansamba. Ekyogero ngaze omukazi omuganda. Ekyogero nkimanyi bwe nti kwegamba omwana bwazaalibwa ateekwa okufuna ekyogero. Ekyogero ekyakifuna nga tannaba kubunira nkundi. Kwegamba omwana bw'aba abunidde enkundi aba tajja kufuna kyogero kubanga Katonda kukundire bw'afundikira ebintu ebigende mubeerako. Kyova olaba nti ekyogero kirungi okwettanira n'oba ng'okifuna nga wakazaala omwana n'ofuna eddagala erimugendako ery'omukisa. Kugamba gw'anaatambula nagwo mu nsi kubanga abaana ab'ennaku zino tebakyabanaaza byogero baabisuula muguluka. Biki ebyabeeranga mu kyogero oba ebibeera mu kyogero? Ekyogero kyabeerangamu mwabangamu ekkajjo ly'enjovu, mwabangamu omwoluula, mwabangamu olweza, mwabangamu akawulira n'ebirala. Kwegamba ekyogero eky'omwana omuwala kiba kyanjawulo ky'omwana omulenzi. Nenga ebyo byo tebisaana kubula mu kyogero. Yesebo. Eky'omwana omuwala ekyogero kiba kiteekwa okubaamu omwoloola, ne kibaamu olwezi olw'emikisa, ne kibaamu akalyabakyala abasinga tebakamanyi, ne kibaamu namirembe omwana abeere n'emirembe, ne kibaamu kayaayaana omwana abe nga ayagalibwa buli omu. Ugamba tekibeeramu nabbugira. Omuzadde ono gw'oyogeddeko naddala mazaala omulenzi n'omuwala singa tebaalingangawo abaana bano baakolanga batya okufuna ku bintu ebyo? Era wafubanga n'onoonyayo ku mukadde kubanga ekyalo kiyinza kuggwako bakadde. Wafubanga n'onoonyayo ku mukadde w'oku kyalo okwo kubanga abo abakyala abakulumu abakuzeemu ku myaka kati naffe tulabika tukuzeemu. Bo bamanyi ensonga y'ekyogero kyeki. Kiba kyagala ekyogero bwe kiba kya mwana kiba kya mwana tekyagala kugenda mu munnyo. Awo omwana oba omusobezza. Omusobya otyo mwana? Anti ekyogero omunnyo kati nga ffe abakyala omunnyo edda bajjajjaffe nga n'omunnyo ne tosobola gubuuka era nga bagamba wanda w'amalusu kibi nnyo. Ye ate amanyi buli kimu ekigenda mu kyogero. Ate n'ekirala ekyogero ekyabalongo kyawukanamu era. Ate ekyogero ekyo bwe baakitemanga bwe bati ne bakireeta ne baleeta entamu y'ekyogero.
entamu y'ekyogero eyo teyabanga ntamu zino eza bulijjo. Aha, mwayawulangawo entamu nti eno ya kyogero nebeera nti ya kyogero. Ekyogero eky'omulenzi kirekwa okubaamu omulamula abenga alamula amaka ge ng'omusajja nekijja ne kibaamu akawulira. Bwe batuuka okumunaaza ate olwo era jjajja n'alyoka yeebuga okulaba omwana n'anaabirawa. Tanaabira mu benseni, tanaabira mu bbaafu. Jjajja bayina kugamba ekintu kye baakolanga oba nkiyite ntya, kubanga bwe baakikolanga oba kaalinga ngeri y'akannya bwe kati nga bakola eno bateekayo endagala bwe bati olulagala lwasimbanga wano kungulu nga ddo lubeera lubabule. Kati bw'amala oddubabula bw'atyo n'ayiwamu ekyogero. Era jjajja oyo yakwatanga omwana ng'amunyiga ava eno bw'ati ku mutwe. Kati nga gwe omuntu nga mama w'omwana toyinza bisobola, naye jjajja bali babinamu obukugu. Ekyogero bakissaamu eddagala lyingi nnyo olw'ensonga. Bakissaamu kayaayaana nga bwe naggamba nti omwana oli bamukola ki, omuwala bamukola ki? Bamuyaayaanire. Era kino nagga nti bamukwata omwana bamuvuba omuwala. Kati eddagala lino likola ki? Liyingira. Ekyogero kino tukifumbanga mmere oba kina eddakiika entonotono ze tusobola kifumba kibanga kiri. Ogamba ekyogero kisinziira ku mwana emyezi gy'alina. Omwana omuto eddagala bwe liba ery'amaanyi olina okulifumba ne likalira emirundi 3. Sigamba nti olutokotako ng'ofumba ekyogero, olina okifumba ne kikalira emirundi 2, emirundi 3 kisinziira ku bukambwe bw'omuti. Ekirina okukalira emirundi 2 mirundi 3. Kisinziira ku muti kubanga emiti era egifumba ebyogero giwerako. Kankubbireko nawe ojja kirondoola. Omanye ennaku ze waliwo buno obulwadde bwa kandida. Weebuli. Nti omwana waafuse bumuyingira n'afa nabwo. Eddagala ly'Abaganda eryo lyabaatadde mu kyogero bw'aliteeka muno n'afubika omwana wansi. Byonna ebirungi nga bwe babigambye bimuyingira. Gendera obulwadde tuno omwana omuwala bw'asitama awali amazzi gali bumukwata bumubuukira. Naye lino eddagala liba libuguma olw'okuba limubuukira ebibeeramu. Sense ezo zibeeramu. Ataata kitegeeza olinga ng'agamba nti omwana gwe baanaaza ekyogero ebirwadde bino tebimukwata. Waliwo ebitamukwata. Abalongo bwe nabafuna nalina obafunira ekyogero olweza n'ebbombo byo teyibulamu. Ng'eyaabwe endwadde ez'okunya akasu, ebisiraani n'ebirala bingi nnyo, ebboggo, obuteekanga, obumalirivu. Era omwana bamunyiga ekyogero banyiga engalo nga bazireega ate ne bazifunza asobola okukwata effumu. Abaana b'ennaku zino abamu tebawulira naddala akawulira ako sagala kabule mu kyogero kya mwana wadde muwala wadde mulenzi. Banyiga engalo nga ate ne bazifunza akwata enkumbi. Aha, tumenyere ku biti ebirala era tubuulire n'omugaso lwaki birina okubeera mu kyogero. Ebintu ebyo waliwo endwadde ezimu ezagemebwanga nga kati akakyo kano bagamba egikitina byeliwonya. Ebyogero byonna eddagala ly'obusobu kyekintu ekiringa eky'amaanyi kiteekwa okubeera mu kyogero ekyo. Buli mwana kwegamba taata ne maama si be basobye omwana, abantu n'owebweru asobola okusobeza omwana bw'atya ajja n'ava mu bikolwa bye ebikyamu najja ku mwana kwatuukira kwakwata tanaabye kutukula okoye kw'omwana kwatudde omwana waatuula waatudde. Kwegamba bw'oba ekyogero kino kitaddemu eddagala ly'obusobo kiba kizibu omwana okusoba. Nga kati akakyo kano bagamba nti omwola gulina biguwonya, nga bagamba kafugankani kalina bye kawonya, bagamba nti ebbombo lirina kyeliwonya. Kati ebindwadde zonna baazigemanga, era bwe babanga omuntu oyo alwadde endwadde ezo bakwatanga ku ddagala eryo erimu lye bayisa mu kyogero ne balimukozesaako olwokubanga sensi ziri zayingira n'awona. Nga jjajja akwatanga anyiga eno ku mutwe bwati yamanyi bawumbawumba omwana paka eno wansi ne bamuwumbawumba. Kati ate nga jjajja yamanya eddagala eryo ligenda mu kyogero ery'emikisa. Kati tetusaamuko ku jjirikiti ekyomulenzi, tetusaamuko ejjirikiti ne tuddira ssere naye ne tumussaamu, ne tuddira omulamula ne tugussaamu.
emigaso egiri mu kyogero mingi nnyo bwe gutyo bwe guli nabagamba nti basookera ku mutwe omwana afuna amagezi afuna obwongo obutaliimu mpewo kubanga bamuteekamu ebbugumu omwana teyanyiiziranga nnyo gubanyiza ekyogero ekitali mu kyogero kuba baanyiganga ennyindo omwana aggwamu empewo ne tuddira gwe bayita kikonge naye tumusaamu eddagala eggano kyolwa lyawonyanga nnyo nedda sense ezo zasigalangamu n'awona kwabanga okuzuukusa kwabanganga bwe bagamba nti nno ono bamugemye emizoozi ono bamugemye akafuba kirina ssebe endwadde gye kiziyiza mu baana kubanga abaana abazaalibwa batera okufuna ebintuntu naye kati ekyogero nze nkissaamu ebinayamba omwana oyo natafuna bizibuzibu yesewo gwe bagema akafuba tekamuluma oba tekamuyisa nga gwe batagema olwokubanga bakamugema kati ekyogero kino kwabanga gema ndwadde n'okutereza omwana oyo mu nsonga ze kwegamba tukudira emirandya gy'olusambya nakyo ne tugissaamu ogamba omwana n'abanga akolaki ajjudde bulungi ekyogero kino kirina emizizo ekyogero ekyo tekirina nnyo emizizo okutwalira awamu naye ng'era jjajja yalina okubeera ng'akivunaanyizibwako jjajja w'omwana oyo yesebo ekyogero ky'omwana tokissa buli omu waanaakibuukira tekyagala kubuukabuuka kyagala okisse mu kifo ekituufu bwe kinaabeera kati tekibuukibwa si buli omu kuva eri kukwata ku kyogero kya mwana era kyagala kwegendereza nnyo nnyo